abakomonsi ba firimu y'omuzannyo gwa ludo bayolesa omutindo gw'ekibogwe wabula ku mulundi guno basuubira okulinyisa omutindo gwabwe. Bano bamaze ebbanga erisukka mu mwezi omulamba nga babangulwa okusobola okutuukagana n'omutindo oguzannyibwako ensangi zino. Abakomonsi ba firimu 50 be bakasiddwa satifikeeti zaabwe zikakasa obukugu bwe bafunye. Pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa ludo Hussein Kalule asabye okuteeka mu nkola ebyo byonna bye basomye. Ba referees betuwadde olwaliro ebiwandiiko byaffe ekisookera ddala okukola ebyo byennyini ebibasomeseddwa obutabivaako kudda ku byabwe. So bakole ebyo byennyini tubasomesezza kijja kubayamba babeere bantu balamu ate babeere bantu abawuliriza ate babeere ne discipline babeere n'empisa eziri mu kiko ekya waggulu kijja kubayamba okutambuza omulimu gwabwe obulungi. Bano bakutandika kulamula na mpaka za Betway nga ze zigenda okugulawo kalenda ey'omwaka guno. Mu ngeri y'emu okuvuganya omwaka guno kusuubira okuba okw'amaanyi kubanga disitulikiti ezisinga zironza obukulembeze obujja nga ne disitulikiti y'e Kampala y'emu ku ezo ezimaliriza. Kolagana wakati wa KCCA kwe batwala ekibuga Kampala ne poliisi n'abazannyi ba ludo tubeere nga tusobola okugondera amateeka n'ebyo bye batwagaza tusobole okulaba nga tutwala omuzannyo gwaffe mu maaso. Ttiimu 3 okuva mu ggwanga lyonna ze zikakasizza nga bwe zigenda okwenyigira mu mpaka zino. Andrew Kigundo, BBC Refayina, ageesigika.